naye leero ku mulundi guno twagadde Buganda bagireke nga Katikkiro bwali ku mulimu ogw'okulaba nti tutumbula Buganda twagala kugiteeka ku ntiko Buganda bagireke babikolereko awalala babikoleko awalala kubanga Buganda erinnyiriddwa nnyo bagiziza nnyo emabega batuleke emisomo gyonna buli kimu kyonna kyonna twagala kulaba Buganda etuuka atya ku ntikko tejja kutuuka ku ntikko ng'eri mu ntalo tekisoboka batuleke bagendeko awalala. Ladies and gentlemen, are you ready that we must take on these people? Are you ready now? Yes. So, the crisis we are in, we have been made second, third, fourth class citizens. We have left the mafia thieves to take our land. They have taken over education. Their children are going to international schools. Ours are going to schools that have no resources, have no teachers, have nothing. How can we leave these people to lead us even for 2 more months? I want hands. Are you ready to follow Dr. Gyesonyiwe-Owek and his leadership to ensure that we take on this regime? Ladies and gentlemen, there won't be enough time. But I want to tell you, myself together with Dr. Gyesonyiwe-Owek, Lord Mayor Lukwago, Madame Wokuri, John Kenny Ruchams, and those others, while you called upon those professionals of yours, I mean the doctors, I'm also calling upon the politicians. We have no time to wait. The Secretariats cannot be helped by their own. We must come in and intervene and take on this responsibility. Thank you very much. People's Front for Transition. Ekigamba nti kyagala okulaba nga wabeerawo transition okuva mu NRM okudda mu ntimo. In fact bo bagamba okuva mu buwambe okudda mu bantu nti kubanga bali mu buwambe bo bwe bategeera nti Uganda eri mu buwambe. Simanyi kyoyinza kwogera ku bisinde bino kubanga kisinde kigamba nti president yalemeddwa buli kimu kyonna. Simanyi gwe kyoyinza kwogera ku nsonga eyo. Simanyi gwe bw'okiraba era simanyi awuliriza ye bw'akiraba nti ekiseera kino nga twakava mu COVID nga tutandise okuvaayo abantu batandise okubeera nga beddaabulula amasomero ge tubaddeko gatandise okusoma abaana kati batandise okusoma omwezi guno aba universities institutions endala mu January abaana batandika amasomero gonna gatandika okukola ki okusoma kakati abantu bali mu kweddaabulula olaba Buganda government njagadde nnyo si lwakuba nti kinenge njagadde nnyo Katikkiro buli kiseera abadde atambula Buganda bwonna ng'asaba kimu okulaba nga Buganda bukola ki budda ku ntikko ng'akubiriza abantu okukola ennyo. Tuli mu mwanyi terimba, tuli mu kukola immunization, tuli mu kugaba musaayi, tuli mu ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso. Ebyo byonna bireeta kukola ki kweddaabulula. Kakati mu kiseera nga kino ate olyoka okwata ekintu oleeta ekintu ekirala ate ekyonoona bino byonna bikola ki ebigenda mu maaso. Nze simanyi bwe mukiraba. Nze ku lwange nkiraba bulala nnyo kubanga nze ndoze ekiseera kino si kyekituufu okukola ekyo. Ekiseera ekituufu kyaggwaako. Waliwo ekiseera ekyali ekituufu okukikola ng'akalulu kaakaggwa akalulu oba kabbibwa nga kamaze okubbibwa awo ewali ekiseera ekituufu okukikola. Naye kaakati nga ebyo biwedde abantu batandise kweddaabulula abantu bagamba mutugulewo tombawulira mugulewo bbaala zitutta bannange tumugulewo tukole bannange mugulewo tukole ate oleeteyo ate ekipya ate ekiddayo ate ku zero. Kakati olwo kiki ate kati ekinaaba kitegeeza ate kati amasomero gaddeyo ate gabe nga tegakola. Ababadde balowooza nti kati tunaatera okugula amabaala nago gakola eki kwegamba nze sikitegeera. Nze ku lwange sikitegeera ekigendeerwa sinnakitegeera bulungi
nkyayongera okukola ki okukyetegereza naye nze ku lwange sikitegeera bulungi. Tobitegeera? Sibitegeera. Bo bagamba tewali gavumenti eno kyekoze yensonga demokrasiya temuli, ebyenfuna biri zero, so baagala okudda ebyenfuna biri zero, ebyenfuna okubeera zero si mutawaana gwa Uganda gavumenti yekka, nsi yonna. Kino ekirwadde ekyajja kya nsi yonna, tekyakwata Uganda yokka, kyakwata ensi yonna. Awalala wonna wonna mu nsi yonna yonna ffenna ebyenfuna byonna byayonooneka. Abantu bagezaako kukola ki? Kwebbulula. Otegedde waliwo ekintu kyonenya ng'omanya wala kiri bulungi. Naye kino kya nsi yonna, obulwadde bwa nsi yonna. Tewali amanyi gye bwava, tetumanyi we bunaakoma, tetumanyi oba eriyo n'ekisinde ekirala ekigenda okujja ekyakalwadde akalala, kubanga virus batugamba phase 1 yali ndala, phase 2 yali ndala, waliwo kati eri phase 3, tetumanyi. N'olwekyo nze ndowooza twandibadde tugumiikiriza ne tufuna ekiseera ekituufu. Era ndowooza kijja ekibuuzo kankireetere ggwe, kubanga ab'ekisinde bagamba nti gavumenti eyuuga nti yensonga lwaki bavuddeyo n'ekisinde kyabwe, basobole okubanga bw'eba eyuuga bo batekinga over gavumenti eyuuga. Nze simanyi oba eyuuga, simanyi, kubanga kino kikwata ku buli muntu yenna. Buli muntu yenna waali yamanyi oba ayuuga oba tayuuga. Buli omu yamanyi. Kiri ku ssekinnoomu. Kye nagambye nti omuntu balina okusooka okuyiiya. Omanyi ono covid ono nze kyemufunyemu bintu bisatu. Ayigiriza abantu okukozesa obwongo, ayigiriza obutanyooma mirimu gya mikono, ate ayigiriza okusevinga. Bintu bisatu. Olina okuyiga okusevinga, olina okukozesa obwongo ennyo okusinga bwe wali obukozesa, ate olina n'okukozesa emikono gyo. Kubanga kati okubeera mu ofiisi bokka si kyekimala. Emikono tulina okukozesa ebyemikono. Era kyova olaba nti n'abasomesa abamu baga nti bajja kuddayo kusomesa. Bali mu ki? Bya mikono. Egy'emikono. Kwegamba n'olwekyo kaakati emirimu egikolebwa mu nsi z'ebweru eri tusobola kugikolera na wano. Kubanga emirimu mingi nnyo egikolebwa mu nsi z'ebweru ezo ezaakulaakulana edda. Tusobola okubireeta ebyo byennyini bye bakola eri naffe ne tubikola wano. Kubanga tewali njawulo, ffenna tuli ku gundi y'emu, planet y'emu. Otegedde? N'olwekyo nze kyova olaba sisemba abantu bagenda kukolera mirimu bweru. Njagala emirimu mugikolere wano. Ate twagala tukozese nnyo n'amaaso gano. Buli kantu konna kwolaba we katunuliremu ssente. Weebuuze ki kyensobola okukajjamu? Buli kantu konna kwolaba katunuliremu ssente. Akacupa kano saagala kukajjayo kuba ndowooza nja kuba nkoze advert. Naye omanyi nti kano nako akacupa kano osobola okukakolamu ekintu. N'okakolamu decoration ennungi empitirivu, n'otimba, n'ofuna ssente. Buno obukava buno babukolamu nabo bizinesi. N'okola ne bakola bizinesi mu gundi muno ne babukuŋŋaanya ne bukola gundi table mats na biki. Ebintu bingi nnyo ebisobola okukozesebwa. Buli kintu kitunuulire ng'okirabamu ssente. Ekyo kye ŋŋamba okuyiiya, okukozesa nnyo obwongo. Tuleme kutaataaganya nakola ki, wabula tutandike kukozesa bwongo, mikono naki n'okusevinga kubanga tusevinga. So abali mu kutandikawo ebisinde ki kye wali badde obakubiriza mu kiseera kino? Simanyi bigendererwa byabwe, sinabitegeera. Byabufuzi. Era ndowooza byabufuzi. Ate bye si byabufuzi, byabufuzi. Naye nze ndowooza, omanyi nze mbadde mu byobufuzi emyaka mingi. Mbadde mukulembeze okumala emyaka 40. N'olwekyo ebyobufuzi mbitegedde nnyo era mbimanyi nnyo. Nze ku myaka gyange kati ebyo nabikoowa. Ku myaka gyange nabikoowa. Sigadde kusomesa bantu
kubalaga kyakola kyekyokka kyensigaza. Ebyobufuzi ebwe bityo nabikoowa kuba tebikyantwalira biseera, wabula kyenjagala kwe kusomesa abantu. Omuntu muleke ng'aliko waali, kubanga nsaasira nnyo omuntu owa bulijjo oyo akozesebwa. Tubakozesa ne tubaleka awo ne babonaabona ne babasiba ne bagenda mu makomera ne bavundira mu makomera. Nga ffe tuli eno eka twebase mu buliri bwaffe obuli comfortable. Ekintu ekyo kinnuma, nze ng'omuzadde kinnuma. N'olwekyo nze ekyo bwe nkiraba. Njagala nnyo okuyamba omuntu wa bulijjo, kubanga omuntu wa bulijjo oyo talina kyamanyi. Talina kyamanyi, ky'omugamba kyakola, ky'omugamba kyakola. Bw'amala okugwa obubi, famire abamu baana bato, balina obwana buto, ogenda n'obalaba omwana, abaana baabaleka wano, abaana bange tebalina kye balya. Okubonaabona okwo n'okukaaba okwo kuliko maddi. Twandibadde tuyamba abantu abo. Mu kifo ky'okubayamba okubaga nti kati tukole ABCD, jangu tukole kino na kino na kino na kino obeere bulungi. Kubanga bakola ebyo kuba bali desperate, tebamanyi kyakukola, beetaaga buyambi, beetaaga kukwatako. Naye bwe tudda mu bintu bino ebitaggwa, njagala nnyo Buganda gavumenti era neebaza nnyo Oweekitiibwa Katikkiro akutte ku Buganda. Eri e Buganda teriyo ebyo, eri ewaffe e Buganda kukola teriyo biki ebyo. Abali mu Buganda tulina bangi abali mu Buganda, naye leero ku mulundi guno twagadde Buganda bagireke. Nga Katikkiro bwali ku mulimu ogw'okulaba nti tutumbula Buganda, twagala kugiteeka ku ntiko. Buganda bagireke, babikolereko awalala, babikoleko awalala, kubanga Buganda erinnyiriddwa nnyo, bagizizza nnyo emabega. Batuleke kaakati ekiriko kati nga bwe baliko, kubanga nze Buganda mbeerayo nnyo, ndi part of it, mbeerayo nnyo. Naye tubeera mu kukola, tukoze tutya, tutuuse tutya ku ntiko kye tuliko kati. Emisomo gyonna, buli kimu kyonna kyonna twagala kulaba Buganda etuuka atya ku ntiko. Tejja kutuuka ku ntiko ng'eri mu ntalo, tekisoboka. Batuleke bagendeko awalala.